mugatunulira nga gali mu bbanga geesimbye ne mugamba maama oyo yamala. This business of feeding children on portion and beans okumala ennaku 5 ab'ekisulo kkiriza obagaana ne bw'onoowalira ne bw'onoogaana naye kiba kyetaagisa kwambala ngatto ya lubege kutunda by'olina nakwerekereza byonna ng'ogezaako okusanyusa kasitoma waffe ono nkwegayiridde kikole. Omuzadde tawummula, omukozi tawummula. Kati oba tusasula abasomesa, abasomesa obaliisa bubi, obatulugunya, obayisa ng'ebyonziira. Nate olunaku olwaleero nkomyewo nate nzizigawanye nga tuli ku lutalo olw'amaanyi olw'okulaakulanya eggwanga lyaffe. Tulina we tuli twafuna obwetwaze myaka mingi nnyo emabega, tulina we tugenze naye be tulowooza nti we tuli si bwe tulina okubeera. Sipiri gye tutambulyako yakasoobo. Nze tunulira abasajja nsomye ebitabo eby'enjawulo ngoberedde abasajja abazze boogera ne bakyusa ensi. Ne tugamba naye lwaki naffe tetusituka nga tukozesa amaloboozi ge tulina n'amagezi Katonda g'atuwadde okulaba nti tugatta ku ggwanga lyaffe. You live once, you die once. Obulamu bwa kiseera. Omuzadde tawummula, omukozi tawummula. That's why oba ofudde tujja ku gravestone yo ne tuwandiika RIP, rest in peace. Tugenda ku woloyo wonna ku mitimbagano ne tuwandiika rest in peace. Kale tuli mu nsi ey'okulwana ey'obutawummula, ffe twewaddeyo okukola essaawa yonna okulaba nga tetuleka bless legacy wabula nga tugatta ettaffaali ku ggwanga lyaffe. Amanya Ne Sseka Bagenda, ndi wano muyamugula eya Mechanic Labongo Live. Twebaza omukisa Labongo gwatuwadde. Musajja akoze kyamaanyi okulaba nga ensi yaffe Uganda ekula. Nkomyewo nabagamba nti natandise struggle. The struggle is my life. Natandise struggle eyogera ku buli mulimu gw'omanyi. Oli muyimbi sigenda kwogerako olunaku olwayo naye ngenda kutuuka ku mulimu gera ng'ogereko. Okuba amataffaali, osika mandaazi, oli kondakita, oyera nguudo, kiki okola? Oli makanika? Ngenda kwogera ku mirimu gyonna. Naye natandise n'obusomesa, natandise n'amasomero. Mugatunulira nga gali mu bbanga geesimbye ne mugamba maama oyo yamala. Totunulira kye yayitamu wabula otunulira ekyo, otunulira matiribona. Balina bye bayitamu, maybe tebalina budde bujja butugamba. Abamu ndowooza tetunnabasasula baveeyo batugambe. Abamu balina ensonga zaabwe si boogezi nga babagenda. Lwaki tebatugamba lwaki baawangula? Naye nze mbabaddeko kumala ebbanga ddene nga neetegereza lwaki amasomero agamu gawangula ate amalala gaavula. Komyewo n'ensonga ze tulina zenjagala tukubeemu ttooki nze okusinzira okunoonyereza kwange. Ki ekijjayo amasomero bagoberera nnono ki? Bano abalina amasomero ddala nga amasomero kye bayita real schools. Bwe nali nva wano luli nakoma ku nsonga ya literacy. Literacy kwe kusoma bwe busobozi bw'omwana obw'omwana okusoma n'okuwandiika, omwana ng'amaze okusoma n'okuwandiika. Katugende mu maaso. Jjukira nakomaawo ku literacy, the ability of a child to read and write. Ne mbategeeza nti oba oyagala nze bagenda okwongera okukulambululira ensonga ya literacy eyo, osobola okumpita ne njja ku ssomero lyo ne njogerako ne staff yo. Nfuna ku 0742 13 58 65. Katugende mu maaso n'olunaku olwaleero. Kiki olina okukola okufuula essomero ery'enjawulo? Menu director ali awampuliriza, njogera director kati kwata peni owandiike. This business of feeding children on portion and beans okumala ennaku 5
ab'ekisulo n'obongera akawunga ennaku endala ezo 2 Saturday ne Sunday ensonga nga yakawunga ebintu ebyo byali byadda era bannamwe abatabagamba ebyo baabivaako dda. Bw'oba oyagala okusikiriza nagambe tulina bakasitoma ba mirundi 2. Kasitoma asooka ye mwana, kasitoma owokubiri ye muzadde. Nze omuzadde yasindika omwana ku ssomero lyo nyinza obutamanya ngeri gy'omuliisaamu naye omwana oyo wadde gwe olowooza tategeera naye ategeera. Omwana gw'oliisa akawunga n'ebijanjaalo ate ne weewuunye seereze musasule ne neighbour akuvuganya afuwa okulaba ng'essomero olivaawo atwale abaana bonna abali awo abazze mulirye. Musasula sente ezimu naye ate ye aliisa abaana be bulungi kubanga yategeera ekigambo kye bayita menu. Tuula wansi ne ba administrators banno mumanye nti ku Monday abaana balya kino, ku Lwokubiri abaana balya kino, ku Lwokusatu abaana balya kino, ku Lwokuna, ku Lwokutaano ab'ekisulo ku Lwomukaaga ne Sunday balya kino. Nekiba kyetaagisa kwambala ngatto ya lubege kutunda by'olina nakwerekereza byonna ng'ogezaako okusanyusa kasitoma waffe ono nkwegayirire kikole. Bino ebyamambikuwa nze nabinoonyereza okumala emyaka egyasukka mu 10 gwe mbikuwe ngenda bikuweera mu ddakiika ezitasukka na 5 nga nkikugamba kino ekyama kino ekya menu wandiika wansi ate neetegereza. Bw'oba olina n'abalala b'oyagaliza sharinga vidiyo nkubuulidde kkiriza oba gaana ne bw'onoowalira ne bw'onoogaana bw'onooba totereezezza nsonga ya menu engeri gy'oliisaamu abaana sigala mu muyolerero. Mwenna muli awo muli mu crowd mukola kyekimu amasomero tegakula galina abasomesa ba kiboggwe abasomesa bakola bye baagadde abazadde tebasasula ebintu ebiringa ebyo. Kasitoma waffe oyo gwe bayita omwana si musanyufu ensonga y'endya y'abaana. Amasomero gonna abasomesa andi abatandisi b'amasomero bava mu masomesa kati abasomesa ababadde mu masomero nga galabirira abaana bwe batandisa amasomero gaabwe gakutteyo mangu tebabonyeebonye nga ggwe eyagaana okukyusa endya y'abaana. Kyusa endya y'abaana wangula bw'ogaana ogenda kutoziirana n'essomero oliwulire. Ojja kutuuka ekiseera ogambe ab'enkoko muliriddawa munguze enkoko ogule enkoko oteekemu ebyo ebizimbe bibateekamu ssente. Bwe kiba si kyekyo ojja kuteekamu abapangisa bakutulugunya obajjemu gw'olimanya ky'oliteekamu ekirala naye era akatambi kano kajja kutuukako y'olibeera. Oddeyo mu ssomero otereeze endya y'abaana bw'onoogitereeza tulisanyukira wamu. Ekyo nkimaze wandika wansi nsolo kirambulula nga nzize eyo ku ssomero lyo January wendi February wendi omwaka gonna wendi nkubira kasimu 0742 13 5865 ompite tunyumyemu ate mu kyama nze naawe oba nakuŋŋanyiza abasomesa bo nyongera okukugamba tukoze ensonga eno ey'endya y'abaana ekola etya ebyamagero. Ekirala English Oluzungu abaana okwogera Olungereza ekyo mwenna mukimanyi kyetaagisa naye abamu temumanyi mukikoze mutya. Waliwo ebintu ebimu bye sijja kwogerera ku mpewo olw'okuba nina obudde butono ate ebimu ate saalyagadde waliwo abantu abagayaavu nsobola okigambira wano ate n'otakiteeka mu nkola nga bw'olina kiteeka mu nkola ate n'onoona bwonoonyi. 0742 135865 ensonga y'Oluzungu eno ekuze etya essomero eyo ngisomesa okumala essaawa 3 nga gyendiko yokka. Noonyaako enamba gye nkusomedde 0742 135865 eri ku WhatsApp jangu mu inbox yange tunyumyemu ate nkubuulire kitya ki ekisinga kye nsobola okwogera ku Luzungu. Oluzungu abaana balina okwogera Oluzungu. Kati oli awo weebuuza mbogeze nti Oluzungu tukoze buli kimu bambadde amakutiya tubawadde ebinusu tubawandiise tukoze ki biganye bino nno byama ebyokusike. Noonyaako ku namba yange eyo ngubuulire ki ky'olina okukola okwogeza abaana Olungereza. Abaana balina okwogera Olungereza. They are literate, they are able to read and write, yeah, but now they can also express themselves mu Luzungu.
olw'okuba temwagala kunyiza bakasitoma bammwe abaana mubalese boogere olulimi lwe baagala ku ssomero. Ekyo nno ffe abaasindika abaana abo tetusanyusa olw'ensonga eyo, era tugenda kubaggyako abaana. Teweewuunya oba ng'obadde n'abaana 3 okusigaza abaana 2 2024. Abantu bakulaba, gonza okulowooza muli mu kisaakaato oba mubeera mu bizimbe byammwe ebyo ebi air condition offices eziriko air conditioned waggulu eyo, teri abalaba naye tubalaba. Abaana balina okwogera Olungereza, kyeki tusasuza ssente empitirivu, tusasula bukadde na bukadde. It is criminal actually. Nze okuleeta omwana wange ne muteekamu essente empitirivu ze mutaddemu eziringa ezo, n'avaayo nga tamanyi kusoma na kuwandiika, tamanyi Lungereza. Bannange abatandisi b'amasomero, ensonga eyo ginywerereko. Singa Katonda akuyamba n'ofuna abaana nga bw'osuubira okubafuna, naddala ng'ompise ne nkuwa ekyama eky'okubafuna, ekyama nti dina. I have an idea. 742 13 5865 nina ekyama ekigenda okuyamba okufuna abaana 2025. Bw'omala okubafuna abaana boogere Olungereza. Ekirala, welfare. Musomesa oda yeeraliikiridde ng'alowooza agana ne musajja bagenda yetawulizaako ku basomesa nzize. Welfare. Director mpuliriza. Batandisi b'amasomero guno omuze mungi nnyo, naye nali ndi ku internet awo, fact nalina ku WhatsApp. Omwami omu nampeereza olukalala yanforwardingira olukalala lw'amasomero mangi nnyo naddala ga primary agatasasula abasomesa, agabonyaabonya abasomesa. Abasomesa myezi 4 tebasasulwa, myezi 3, abamu bali mu mwaka tebasasula. Weewuunye, tebasasulwa. Kati oba tusasula abasomesa, abasomesa obaliisa bubi, obatulugunya, obayisa ng'ebyonziira, osuubira otya essomero lyo ofuuka ekyenjawulo? Terisobola. Bw'oba oyagala okukozesa omusomesa ky'oyagala, buli ky'oyagala akole, sooka otereeze embeera ye. Ffenna nange kamwa koogera atudde wano, tulowooza ebirowoozo 1, 2, 3 ekyokuna ziba ssente. Abantu abo boolaba wadde naawe olina ebizibu, but don't underestimate their problems. Abasomesa bye bajja gy'oli ne bakaabira ebizibu byabwe, obaddamu booti bamanerendazi bammanja, nange nina ebizibu, laba bino na bino, n'obabulira n'abaana bo be baagobye ku school fees ku ssomero abali ewaka. Ayinza okuba omusomesa yutalina baana, naye ayina bato be balina okuweerera, ayina bazadde be, maama taata be yaleka mu kyalo, abaamuweerera bamuteekamu akasente ak'ekinaku. Abasuubira nti yagenda Kampala kukola, oba yagenda yonna abasuubira nti yagenda gye yagenda yonna ababeezeewo. Ssente abasomesa kola buli kimu okulaba ng'obasasula. Kaaba bizibu byo, naye ate njagala kugamba ekintu kino. Omukulembeze takaabanga ate ggubo bwadde okaaba. Ensobi ey'okaabakaaba gy'obaddemu, gy'okoze omwaka mulamba, oba gy'okoze emyaka gyonna gy'watande, gy'obadde ng'oli mu bizinesi y'essomero, ebadde ensobi y'amaanyi. Abantu bano bwe balaba nga ggwe kamanda waabwe, omukulembeze waabwe obeera mu kaaba buli ssaawa, ate bagwamu amaanyi, emirimu gy'essomero tegitandika, kyegitambula. Upstam ebeeramu emyezi nga 3 oba 2 n'ekitundu. Mu myezi egyo 3 oba 2 n'ekitundu, bw'ogimala ng'okaaba bizibu, kkiriza obagaana, abasomesa bano banaagenda okutuuka ku ssaawa ey'okukola reports oba okumaka ebibuuzo by'abaana nga bamu beebuzaabuza, tebaagala olw'okuba mu butuufu tebakyalina maanyi. Gwe omukulembeze kamanda wabalaga nti mu butuufu gy'oyagala okugenda tokola ki, tolabayo. So mbadde nsaba nga bwe nkugaanya wali okulekerawo okuliisa abaana akawunga n'ebijanjaalo okumala ennaku 5, kati fuba engeri abantu bano abakulu abo banaatera n'okwefiira. Abantu abamu ewaabwe bafa ku myaka 4, 38, 35. Olina omusomesa wa myaka 32 maybe anaatera okufa, laba w'omuliisiza akawunga n'ebijanjaalo okumala ebbanga lyonna lyabadde naawe. Si basanyufu bu. Abantu bano si basanyufu. So tukole ku mbeera, ku bulungi w'abantu bano. Bw'omulaba kati gwe tukutwala ng'omukulembeze alowooza ayingira mitwe gyaffe n'omanya kye tulowooza. Weebuuze gwe amaze emyaka emyezi 4 nga tusasula abantu abo, gwe weeteeka embigere byabwe singa obadde ggwe.
ate abamu sente muzirina ne muyina gye mugenda ne babagamba nti atolina kukola kino bw'onookikola abasomesa bajja kweyisa mu mbeera bweti nedda. Let us be true. You live once, you die once. Tujja kwogera kwolesa abaana singa onookola essomero notasasula basomesa n'obayisa bubi omwana wo ajja kujja naffe tumulaba ise ajja mutulugunya kubanga naawe yamuzaala bw'otyo bwewayisa abantu banne tweyise bulungi ate tube bakisa. Abantu bemukozesa balina ebizibu bapangisa amayumba balina abakyala basuliridde kuzaala ekibiriti tewali amanda tewali landlord amaanyi emyezi 8 n'ebintu ebiringa ebyo. Abamu ku bo tebaagala kwogera tebamanyi na kusabiriza kuba bakimanyi bakola bwe bakola ki ekiddawo kubasasula mubasasula ne mubalangira buli omu yeetaaga munne. Teebereza akaseera nga bodaboda z'ekyanze tezisaabaza bantu ensi yonna ejja kukaaba. Bwe bamala okwekyanga nga tebasaabaza bantu tebasaabaza bantu olwo nga n'abantu bagamba katusigale ewaka. Ababodaboda bazze ku nguudo bakola balinda abantu abagenda okulinnya bodaboda tebabalabako. Wulira amaziga mba bodaboda so buli omu yeetaaga munne. Abasomesa wabayamba mfo ky'okuteekawo ennyumba z'abapangisa wateekawo essomero no-employing abantu kirungi nnyo. Thank you so much. Wagatta ku nsi yaffe naye gikattireko ddala ng'abantu abo batunako mu mbeera yaabo abasomesa bali bubi. Abantu abamu bakikkiriza nti ddala omusomesa tasobola gaggawala. Perception eyo eri munda wansi eyo mu basomesa bangi nnyo kati ffe twagala tubikyuse nga tuyita mu bigambo bino by'owuliriza olunaku olwaleero. Osobola okuba the change that you are seeking ng'obaako ebintu by'okyusa mu ssomero lyo. Excuse me. Ng'obaako ebintu by'okyusa mu ssomero lyo 2025 tufe ku basomesa nga bwe twagala abaana abo betugenda okufuna 2025 ate tugenda bafuna bwe tutyo twagale abantu abasomesa abateekamu ekyo kye tulaba mu baana ne tubeegooma ne tubawaana era ne batuleetera ne ssente. Kale abasomesa tubafeeko singa banaakulema ate ekibafuga ndabirira ne bw'onooteekawo amateeka gonna nga tobalabiridde tobawadde misaala bagenda kukulemerera. Ng'abakozi abalala bonna be batali bangu naddala nga tewali misaala n'abasomesa be bali. Kale gwe eyatandika essomero mpuliriza oyinza okuba ng'obadde awo ng'obadde mbutamanyi okumala ebbanga eryo lyonna nga gwe bagamba tolina kusasula abasomesa olina okusasula abasomesa nga wayisewo emyezi 3 oba 4. Ebyo byonna bya bulimba. We have to be true. Tukirininga emitima gyaffe gye b'emiyonjo. Gwe kasita onookwata ku mutima gwo n'ogukiriininga n'ojjamu ebyo byonna eby'obulimba ensi byetambulirako ensi eri endala etayagala nkulaakulana ojja kgenda okulaba ng'essomero likyuka mpola mpola. Abaana we bali abazadde tukkiriza tuleesa abaana kati abasomesa be bafuuse ekizibu kubanga walemwa okutegeera ky'olina okubawa. Olunaku olwaleero njagala kumaliriza n'ennono eno ate njagala nkwata obuntu nga butonotono tukwate ekintu kino mpola mpola twogere ku masomero tugaveeko ate tugende ku mirimu emirala. Ngenda kwogera ku mirimu gyonna kubanga mbadde neewayo emisana n'ekiro nga nkola research noonyereza ku mirimu gyonna mu nsi eno egy'abataasoma n'abaasoma. Oli makanika, oli muyimbi, oli mukubi wa bifaananyi, kikyokola ngenda kukwogerako. Tuze n'abasomesa abatandisi b'amasomero olunaku olwaleero mu masomero olunaku olwaleero. Gwe nawe linda omulimu gwo nja kugwogerako nkubuulire ekikulemeseza ogenda mu maaso gwagenze mu maaso ate naye nkubuulire ogenda kwerindiggula otya ekigwo olw'ensobi z'otandise okukola. Akasembayo olunaku olwaleero smartness obuyonjo. Abaana basasula ssente nnyingi neraba engeri gye bafaananamu. Tunuya uniform gye walonda mu uniform zonna wagenda gye wagenda oba mu Kiyembe oba China oba mu America oba wa ne bakulaga nti tuyina design eno tuyina kino laba gwe kye walonda. Uniform gye walonda omwana ne bw'atayoza okumala omwezi no problem.
abaana balabika bubi kyusaamu director bw'olabanga uniform abaana gye bambala tekusanyusa please change it. Okyalina obudde okulowooza December wakulowooza. Abasomesa abasinga babeera mu bwavu obuyitirivu mu December. Era ekyennyamiza bambi ne Christmas egaana abasomesa abasinga. Ne Christmas egaana abalaba abacelebratinga bafuna emisaala bafuna obusiima obusava. Abasomesa bambi abasinga baba bavudde ku masomero bwe batyo ngalonsa. Kubanga neza report director yagamba zaali ziganye. Neza kuba busachula abazadde bwe mwafuna director ayinza okuba yeewola neewole. Kale abasomesa bambi bavudde ku masomero gye bavudde nga tebalina kasente. Ayiranye omusomesa bambi muyite ajaganye naawe Christmas. Kubanga omwezi guno gwa December gutulugunya abasomesa. Kale director guno mwezi gwakweza bujja gwakulowooza. Mu byolowoozaako mu December ono January tomweyunirawo kubanga January bw'omuyingiramu nga tolowoozeza tolina idea. Essomero ligenda kule mu mwaka mulamba. So lowooza uniform y'abaana abo efaanana etya. Fe tulinga abantu ng'abensi abalala twagala nnyo ebintu ebirungi. Ng'abalala baagala ebirungi naffe twagala birungi. Kale wadde ozimbye ebizimbe naye abaana bambala bubi. Abaana bambala bubi. N'abambala obulungi nga uniform mwalonda nnungi tebambala sokisi. N'abambala sokisi ng'era njeru oba kkala yonna gye mwalonda laba buli omu ayambala nga zayagadde ku lunaku olw'emmande. Abamu bali mu canvas, abala mu niigiina. Abaana banaatera kwambala lugabire olw'okuba ggwe eno ennono y'obuyonjo ogisudde mu guluka. Ekintu kino eky'obuyonjo ekya smartness mu baana kitunulire enkaliriza. Buli ku makya nga tonnagenda gy'ogenda mu ofiisi yo okusolooza oba okukola ebintu byonna by'okola, imirira ku gate weetegereze abaana abayingidde ku ssomero bafaanana batya. Uniform yaffe bagyambadde oba leero bajjidde muleeya bonna. Bwe baba bajjidde muleeya baddeyo oba tubeeko kye tukola olwaleeya eziyitiridde mu ssomero ku olwo. Olunaku lwa Monday abaana bambadde niigiina, bambadde canvas n'ebintu ebiringa ebyo. Lwaki abaana olunaku olw'Emmande bambala sports wear ate abalala nga bambadde uniform? Ekituufu kiri ki? Sports wear uniform ku lunaku olw'Emmande ekituufu kiri ki? Niigiina oba ngatto nzirugavu oba za brown? So mbadde nkusaba olemereddwa essomero eryo sira okuba nti baakuloga oba tebakwagaliza oba oli munafu okola na nnyo ozukka mu batumbi budde mu bunyonyi. Naye tolina mpisa. Si mpisa za kufukamira wabula empisa ez'okkola emirimu. Empisa zitya ez'okulemera ku nsonga, obutawambagatana, okwetegereza bizinesi yo n'ogiwa obudde, ezo nampisa. Era abantu bonna abagaggawadde oba abasukkulumye mu sekita yo eyiye education gye wasalawo balina empisa okusingako. Mbadde nkusaba nnyabo basse babadde mpuliriza olunaku olwaleero weddeko weetunule weekube mu ttooki naddala mu Desemba ono. Abalala nga bali weeru banoonya engeri gye banaagula ennyama n'ebintu ebiringa ebyo ku Christmas. Gwebaako wootula weebuuze naye nina essomero eriremereddwa okufuna abaana. Essomero eribadde liwenyera ebbanga lyonna myaka 3, myaka 2, myaka 10. Gw'oyina ensobi. Tusologolera ensobi ezo nga tuwuliriza. Nange namala kuwuliriza Katonda nansaasira nampa ku magezi. Namala kusoma bitabo n'okuwuliriza n'okugonda n'okuba n'empisa. Okukuuma obudde n'ebintu ebiringa ebyo ngenda kubyogerako mu katundutundu kange akaddako. Naye mbadde nkusaba weebeereremu ate Rwanda n'olutalo lwe tulimu naggambye omuzadde tawummula. That's why bw'ofa tugenda ku gravestone yo oba tugenda ku woolo yo ku Twitter oba ku Facebook
gy'obadde otulagira obulamu bwo ne tuwandiika RIP ekitegeeza rest in peace, omuzadde tawummula. Lumu nali neekaabya nze nkooye twali saidize eyo namisindwa mu nsozi za Erigoni eyo ndi mu kwekaabya. Omusajja n'aŋŋamba omuzadde tawummula. Tukyakomawo n'amaanyi mayitirivu nnyo, amanya nze Sseka Bagenda, njagala onnoonyeeko ompiteko ku ssomero eyo nyongere okukusomesa ennono ze tulina okugoberera amasomero gaffe gafuuke ag'enjawulo. 0742 13 58 65. Subscribe, sharinga video eno, metandikira Bongo Live, tugoberere buli video ejja wano girabe kubanga amagezi meerere, sharinga ate wagira obuweereza buno Rabongo Charity Foundation. Mwewanje okumpuliriza nate onako olwaleero ngenda kudda mu wangu obw'ekitalo ate nga nyongera okulungamya abasomesa n'abatandisi b'amasomero. Education is the key. Mwewale kumpuliriza.